kati naffe yessawa tubakubira abalwanyi abaali bawummuzizza bakomewo kubanga abaffe tulinayo eggaali nze nnyina eggaali yange enkulira bagiyita bugirita wagirabako yamagirita ekusala bweti njijjeyo yawummula eri bwayise nabweru erimu abalwanyi 1000 ezo ngireeta owulire obugirita bakusalaasala kati gwe tonalaba gaali va kweza eggaali zino ezitulinyire nga tonze nkugirayo obugirita onkwatako bukwasimba kubira kubanga onaalina amanye eggaali we ziri twaziwummuza emyaka 5 emabega ne tuzigamba zifune emirimu tuzigamba bannamagye mu nsiko twavaayo kati eggwanga litebenkedde mugende mukole mututuusiza mugende mukole kuba zirya nnyo tezirya omwezi gumwe eri ensawo z'akawunga 10 twadde twogerako naye tumugambe munaye waliwo abayimbi baffe nga beeramu n'abakuumi baabwe kakati abakuumi abo nabo bafuniddeyo tewali buzibu kubanga yali neeyo waliyo abakuumi baffe abagenda otukuuma e London waliyo eggaali yange eyo gye nakoze era bagenda kuba baninze ku kisaawe. Nsonga y'eggaali abayimbi okuvaayo okubeera nga bajoogerera ebisongovu egenda ekulira ddala. Lil Pazzo, Khalifa Ganaga, eno Alien Skin, bonna bali mu kubeera nga bavaayo okwogerezeganya ku nsonga z'eggaali eno okubeera nga zirina okubeera nga zikkakkana. Nze kennyini nakuzanyidde akatambi nga Alien Skin akugamba mbu eggaali terina kalungi okusinziira ku ye, agamba eggaali terina kalungi tu eggaali onabbeera nayo ng'olina ssente obeera tolina ssente kiyinza okubeerera ekizibu okumaintaininga eggaali eyo. Nawane eno nera Lil Pazzo azemu n'akyogerako mu eggaali z'abantu abalina ssente naye kennyini eggaali ye yagiwummuza wabula Lil Pazzo ofubutuka omugambo tugambye ate ye eggaali ye ya tabbu nnyo mwenna abawoza eggaali ate ezize za tabbu nnyo. Khalifa Ganaga mbu y'omu ku bayimbi actually Khalifa Ganaga yalinako ku ggaali nga tezannya si yalinanga engatto ezo nga bali eri abaana bambala engatto n'ogamba ki kino. Kati Lil Pazzo akunnyonnyola eggaali ya Khalifa Ganaga nga we yali on top of that n'akunnyonnyola eggaali ye bwayise ate yo nga bagiyita bugirita weekuyitamu weeti ogenda okwekebera omusaayi gutonya ogenda okwekebera nga obakusaze obugirita emirundi nga 15 nga bebuuza bansaze batya naye ng'eggaali yagenze dda nnyo. So bali mukubeera nga balabula abantu ku nsonga y'eggaali. Fiki Gaza naye y'omu n'ayogera ku nsonga y'eggaali ate yagyenyumirizaamu. Alien Skin yagamba eggaali si nsonga nnungi obutambi bonna kambuku osobola okulaba ngeri ki gye muyinza okubeera nga bazizaamu eggaali naddala mu nsonga z'abayimbi naye nga sinabeera nga ngikuterako kankusaba mbe subscribing nga nukozesa MX Media tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino tukirize tukuze tunabeera bato baba lyonna ono ye chairman w'eggaali naye olaba yakula tugamba abantu bakule ono yalina kabowa ate mu ggaali teri ggaali esinga ye kabowa yakukubanga nekuwa n'erisiiti kati yalina okugamba abaana abo zikkakane kuba ye yazikkakkanya ati bwe banazireeta naye asobola okugayita kubanga amagye twagawummuza kati bwe banaaba baagala tugajjeyo tugenda kujjayo SPL Sudanese Redemption Army ekomeyo ku front line owulire ziyitingane naye amagye gakoze eki manje eggaali yakoze eki kutulinnyira ngatto laba Khalifa engatto gy'ayambadde wayimba kyo gy'olinnya ku ngatto y'omuyimbi laba engatto mumujja musaatuuka lekerawo kulinnya ku ngatto kati engatto y'omusajja yiiyo ali smart awunya bulungi bw'ovudde embikoola byo tebanaaba ojja otogwa mu ngatto yaffe kuba eggaali twaziwummuza ne tukkakkana naye bwe banaaba bazireese kati naffe yessawa tubakubira abalwanyi abaali bawummuzizza bakomewo kubanga abaffe tulinayo eggaali nze nnyina eggaali yange enkulira bagiyita bugirita wagirabako yamagirita ekusala bweti njijjeyo yawummula eri bwayise nabweru erimu abalwanyi 1000 ezo ngireeta owulire obugirita bakusalaasala kati gwe tonalaba ggaali va kweza eggaali zino ezitulinyire nga tonze nkugirayo obugirita onkwatako bukwasimba kubira kubanga onaalina amanye eggaali we ziri twaziwummuza emyaka 5 emabega ne tuzigamba zifune emirimu tuzigamba bannamagye mu nsiko twavaayo kati eggwanga litebenkedde mugende mukole mututuusiza mugende mukole kuba zirya nnyo tezirya omwezi gumwe eri ensawo z'akawunga 10
onagirisa n'ebijanjalo tuzadde abaana ffe tetulina ssente zakubawa kubagulira buwunga gwenkwata akaba obalabe Omanya amanye genkudi abadde gwe. talina nogwesigamyeko kakati kabowa Ono si balina kukuumibwa tulina agambye okugamba agenda bonna kuyita eggaali amagye yekabowe eri eyakubanga okuva ku Jinja Road ng'ekubiramu neba osi yakubanga nekuba ne polisi ya Jinja Road ono yali agikulira yagikkakkanya kati nze ngenda kujjayo bugiri